Ziwano okwetondera abantu b'emutundu abasinga si bonna naye abazze mu inbox yange abazze mu comments nga munvuma nga muwemula mwenna abaagala Ttendo mwebale nnyo kwagala sister wange nange nno omukwano ogwo gwe gwadde gundeese okwogera ku kiteeteeyi kya Ttendo omukwano ogwa Kristo nga ndaba sister wange ekiteeteeyi kye yayambadde kyabadde kiconfusinga ng'ate Katonda waffe si wa confusion. Katonda waffe takola bintu biconfusinga, tayagala confusion. Keberi church oba service ngeri disorganized tabe tatuulawo. Kakati abantu abasinga twali tulowooza nti ekiteeteeyi siriiti yabaddeko kyabadde kisambi kye, era bw'obeera walaba ng'omubiri kakyali confusing nga neewuunya designer yali agenderera ki kuteekako kala efaanagana n'ekisambi. Era abamu nga tugamba badde voye yali designer agenderera. Point yaffe yabadde nti si buli design enejja nga abalokole tujambale, naddala abaana b'abaweereza abasumba betusaamu ekitiibwa. Mugenda amaliriza tukoonye ku basajja ba Mukama, tukutte ku basajja ba Mukama anointed ones nga tubakoonyeeko bali twandiyagadde. Kati omwana w'omuweereza okwambala ekiteeteeyi bwe kityo mutusuubira kuwogera kitusirike? Era mugenda kuddamu mu nvume nze kiri fine, kubanga ekitutwala ffe abasinga emutundwe okuwona okwaka kawuula biki. Kati bwe nkeera enkya nendaba ekifaananyi ng'ekyo nga ndaba ekisambi nga butuufu tebakunyonnyodde. Si ffenna tetumanyi design, naye mba mumanyi design ezimu ez'abalokole muzaawule nti eno design y'abalokole esaana kkanisa. Okitegeera? Oba abamu bagambye olina amaddu oyo yaka nnyo, ekituufu ekifaananyi bw'okiraba bw'oba toweesibye ebbiri oyinza okwaka bulaba ng'omuntu. Siri nti ng'ekomba mu bisambi eri mu kiwato. N'ensaasira babadde live ku mukolo abasajja okwaka. Abavubuka bamu alaba ekifaananyi abalina omuze gw'okwaka baasuze baaka. Lwaki musiikuula okwaka mu bantu b'ekifaananyi? Kale era neetondera daddy wange Daddy Tom bw'obanga mawule gakutuuseko nti twayombedde ekifaananyi kya sister wange. Taata munaye ensonyiwa funa ekisa. Osonyiwe mutabani we Sengendo James. Sikulinako mutawaana, just sister wange. Yanneewuunyisiza nnyo mu design zonna. Omwana akulidde mu Yesu, akulidde ewaka. Amanyi tetulwanako campaign kulwana kawuula kuva mu bavubuka, kulwana okwaka, betulwanako emutundu. Ate ye yadde ng'asiga ensigo y'okwaka n'okawuula mu bavubuka. Nga balaba ekisambi. Naye mbu yabadde lining ng'efaanagana n'ekisambi, kala ng'efaanagana n'ebisambi. Kale twetonda era ninze muddemu mu nvume muwemule naye abalokola bawemula. Badde subira abantu ba mutundu. Badde subira nga muli holi nnyo nga bwe nkitwala. Naye ate bambi mwawemudde nnyo, mwavumye nnyo. Ate mwalaze ekifaananyi ekibi. Badde nsaba leero temwemula. Sidda mabega ngenda maaso ninga kansasala busazi saagala nkalumbala nakwademesa mbuka muwuke. Ebyasi babite abakuteganya bakuleke. Simbala nnaku atayina fune embaga mukole musanyuke. Simbala nnaku esente okole omusingi gulume okimale. Simbala nnaku simbala nnaku agisibe bakuleke. Simbala nnaku ebyasi babite abakuteganya bakuleke. Simbala nnaku atayina fune embaga mukole musanyuke. Simbala nnaku esente okole omusingi gulume okimale. Simbala nnaku enyuma gisibe bakuleke. Ninze nenko wakati mbala nnaku nkwate ku byange. Yesu yandagira nsigule n'ensozi erikiwalira. Ngolole ebitagololwa, ngolole ebitagololwa, mpanula ebitawanulwa. Ayitibwani Sekumati. Mbala nakukwata kyokwata pima wotuuka buka weripyo kamu bigambo omusajja yatutadde
bakube emputu balanaku ebyasi babiteze abakuteganya bakulekeze balanaku atayina fude embaga mukole musanyuke balanaku esente kokole omusingi kulume otimale balanaku emimwa gisibe bakuleke Yesu wakutasi bamala budalo gago bampe wakutayisa pali kumbolinga enyana kula bolinga bolingisite lidogo mu mwaka mwezi nenda kosigalo yakangenju boluso musaluse gambo linda namba kaboyo kumula tibabano abana abayimbe nyimbe naku zino lwaki omukulu ndaba inspiring wawuliriza enyimba za Seku Martin nawuliriza enyimba zino ndooza nalini n'emyaka giyendedde ddala. This gentleman has been here for a long time. Nawuliriza Seku Martin ndooza nga nina emyaka gy'alibanga ndowooza 10 okutandika okuwulira 10 na gumu awo egiti awo. Long time. So respect to Seku Martin. Banga lyadda banga litambulidde no ddala banga litambudde kisoboka. Then enziramu muwulira nnyo ng'ali n'omusumba wa Entebbe bamuyita Aaron Mutebi ndowooza yali musumba we by that time. Naye naddamu Aaron Mutebi musumba Aaron Mutebi wali eri Miracle wali eri Entebbe. So music ono gayi abayimbi bali babiri nze personally bennakalaba mu Uganda wano pozi nawe nabo olabyeyo nga tetutuukayo naye abayimbi bali babiri wano bendabye administration yaabwe nga baweereza nendaba abantu nga basumulukuka bayimbi baliyanga babiri basatu n'abalala gye bali yes sinjagamba nti abalala tebaliyo naye abayimbi bali babiri basatu omu ye Judith Babirye nalabako Judith Babirye mu service ng'aweereza ng'ayimba bamwaniriza ku kituuti n'akwata omuzindaalo abatandika okuyimba oluyimba lwaliki long time back nintandika okulaba abantu nga basumulukuka ng'ayimba buyimbi muyimbi omulala Seku Martin enyimba ze lyrics ze ziri standard ziri biblical standard ziri so strong lyrics ze energy mulaba ng'ayimirira so yali ali mu kuweereza namulabako ng'ali mu kuweereza twali tuli ku Fido Dido ne KPC yenna mulaba emirundi 2 Fido Dido ne KPC nga bwakwata omuzindaalo bwati okutandika yali ayimba olimba blues nyoka leka zinyoke bwatyo nyimba ze ziri dance hall naye nga ziri so spiritual amina. So abayimbi abalala ennaku zino simanyi bye muyimba ekituufu kiri nti ennyimba zammwe nze personally siziwa attention. Kibi nnyo okuwuliriza ennyimba naye n'olwana ennyo omanye abadde ategeeza ki ng'ebyayimba owulira biri mu nsi bikwatagana nansi owulira oguyimba guliko agafutafuta agaliko agatakola makulu mu bakabaka bwa Katonda. Naye nze njala kwebaza personally Seku Martin Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Owulira oluyimba wakutasi bamala budalo gago bampe wakutayisa pali kumbolinga enyana Teridogo mu mwaka mwezi nenda kosigalo yakangenju boluso musaluse gambo linda namba kaboyo kulumula tibabano kusaba buse kalade makulangire mmere ogeze netame nyonyo zifudde bugali zinena kumbalambale kubange nakozezizo enyumba yo embaga yo visa yo baby wo esente zo koloti yo echapacho yabazwe Mukama balamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna
ya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu tukirizanga mwesigwa ddala tukirizanga Mukama mulungi nnyo atukoze obulungi obutali butono ate tukomyewo nate kawungeezi k'olwaleero mikono gyaffe mmwe abali ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel nga mutugoberera n'abali ku Facebook pages zaffe n'abali ku WhatsApp channels zaffe nga mutugoberera waliyo mikono gyaffe abali ku Just Gospel Fellowship Center nga namwe mutugoberera waliyo mikono gyaffe abali ku Just Gospel Sword nga namwe mutugoberera waliyo mikono gyaffe abali ku Just Gospel TV namwe nga mutugoberera muli eyo twagala okubeebaza namwe ate abali ku TikTok namwe twagala okubeebaza muli ba muwendo nnyo muwendo mungi ogutagambika lwaki tuli wano singa osoma description ya pages zino ddala page eno ya Just Gospel Media Uganda bw'oba osoma description yayo olina ekyandikibwa ky'olabawo kyandikibwa kiri mu Efeso 5 n'olunyiririrwa 11 kakati nze ebiseera ebisinga njagala njogere naawe gwandaba naawe agenda okumpulira olunaku olw'enkya naawe andaba olwaleero kyolina okumanya ekiri ku nze ekisooka mu byonna siri muntu ayeeguya okweguya kintwalira ddala ebbanga nina condition wenduukira okweguya kubanga omuntu yenna ate bw'oyitiriza okweguya ennyo ofuuka ekitagasa. That is the reality. Ofuuka ekitagasa, fuukira ddala ekitagasa. Obeera buli kaseera otuuka ekiseera nga you are becoming a beggar. Omuntu ayeeguya tasalawo, takola kusalawo. Omuntu nga yeeguya buli kaseera ababeera bamulowooleza bulowooleza. Baba kulowooleza bulowooleza evo biro tambulira mu nkwawa. Omuntu ayeeguya taba na choice. So ebiseera ebisinga kale kweguya si kulungi. Ddala oyinza okweguya omuntu nga teyita kweguya. Ddala mu ministry muno, ministry si tetwetaaga kweguya nnyo. No. Kiringa nga munabeera nga muli mu bufumbo mu maka. Omwami yeeguya, omukyala teyeeguya. Omukyala yeeguya, omusajja teyeeguya. It cannot work out. Either kale mwenna mweguye, buli omu yeeguye munne. Kubanga bumanya nti buli omu bw'aneeguya munne, there is a stand to support each other and to know someone's weakness. Nti ebambi ne mu building a care. Naye ono afaayo nnyo akukubira akasimu asindika bu message tofaayo. Message ze zonna ziteeka ku blue tick. You know, so kitegeeza tofaayo. At the end of the day, you're becoming a nuisance, you're becoming a beggar, you're becoming someone who atayina program, atayina agenda. So that is with me in ministry. In ministry, that is me. In ministry, that is me. Njala kwebaza Katonda kulwa mmwe mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Oyo ayitibwa Seko Martin. Amina. Kimubawe. Waliwo ebifaananyi ebyagenda maaso okukubwa ku mbaga eyali emutundwe. Ebifaananyi ne muyitamu ebifaananyi nga bumanyi nti era ku mbaga tekubulako musiiwufu. Ntera okubibagamba nti ku mbaga tekubulako musiiwufu. Ebigambo bino nzijambi bagamba buli lunaku nze njogera sisobola kukoowa. Kati abamu bakijjamu mbeera ndala, alina obujja gayitayagaliza biki n'ebirala. Ebyo nze nabimanyiirira, tewali kipya kyogenda kwogera. Muganda wange ayitibwa James Tata Kani. Tebamulabiza mu njuba,
tebamulabiza njuba yavuddeyo okubaako ensonga za nnyonnyolako kugamba naye bannange nga kiyitiridde. Ngenda kuwa video wano abayinza okuba nga wamuwuliddekoko naye ekiteeteeyi wa dress ngenda kuwa James ngenda kuwa mugundi omukulu ono ekiteeteeyi ekyayambaziddwa ebiteeteeyi byabadde bingi nnyo ebyayambazibwa ku mukolo gw'olwo olunaku emutundwe naye waliwo ekiteeteeyi ekyayitamu. Ekiteeteeyi kino ne kijja nga kirina design eriko nakiraba naye ne ŋŋamba ganzirike sigenda kwogera kubanga bwe nnaayogera bajja kugamba nina obujja bajja kwogera bingi ne ŋŋamba kanzirike mpulire we wali yavaayo ayogera olaba mukama wambeera ow'ekisa ne wavaayo muzira kisa n'ayogera ku nsonga y'ekiteeteeyi. Ekiteeteeyi ekyo sigenda kukikulaga wano kubanga bwe naakikulaga nange nja kuba nga abaako ekintu kyempromotinga naye njagala muzikirize mbagambe ebigambo bino mwe abampuliriza nammwe abali emutundwe muve mu by'okwekalambiza okwekaza n'ebirala ebigendera mu kkowa erifaanaganako bwe lityo. Waliwo ekintu ekitali kituufu naye tekyannaku nnyo nti mmwe mukimanyi ddala abakulembeze mukimanyi. Nzize mbabuulira dda kuva dda waliwo omulabe we yayita naye mukivuunula bulala mukivuunula nti nze sibaagaliza sibaagala kwegamba mwe mwagala abantu nga tebabagambako mwagala ebikifo nga kwegamba mwe mulowooza eggulu tewali ggulu eryo si ggulu tuli ku nsi so tulina ebintu okubaako engeri gye tubitambuzaamu gye tubitereezaamu. Nze njagala nnyo omuntu najja naŋŋamba no kino kikyamu tukolewo tuti ekiteeteeyi engeri gye bakizimbamu kyali kina ebigendererwa byakyo ago ge mazima. Ba agents babeera nnyo ku mikolo mwegendereze nnyo abantu ba designers abadesigning ebiteeteeyi byammwe byemugenda okwambala mostly especially ku mikolo egifaanaganako nga bwe gityo. Mumanyi lwaki obufumbo bw'abalokole tebuwangaala nnyo? Obufumbo bw'abalokole tebutera nnyo kuwangaala era omuntu awangadde mu bufumbo naaweza emyaka 10 oyo aba afumbye nnyo. Amaka g'abalokole galoyonooneka mwaka gumu myaka 5 nga gaweddewo emyaka 10 afumbye nnyo afumbira ku butiti afumba butaaki enkoko ya mutamiivu. Abamazizaako emyaka 3 n'okweyongera waggulu baba balwanye nnyo kugambye amaka g'abalokole abamu ennaku zino bagafumbira ne ku mmindi. Abalokole abasinga baafukira ddala ekintu ekizibu. Nkubuulidde kizibu nnyo okusanga omulokole gye bali naye batono nnyo abalina amaka gaabwe nga gakuumiddwawo lwa mukwano na kwagalana. Mukwano gwatabuka dda baafeedinga dda bali awo ekibakuumye Saara nga yebakuumye naye n'osanga ate abamisiri ng'ate ekikuumye omukwano gwabwe n'ekibawangazizza kwagala. Kati ffe omulabe anaatutankuula nnyo mu nsonga ey'amaka. That's why divorce rates ziyitiridde nnyo mu maka ag'abalokole. Lwaki nti otunuulira omulembe guno ensangi zino ze zikyasinza okubeeramu abalokole nga bakola emikolo naye nga bino ebintu bino wammanga tebibulawo. Either ku mukolo gwe kugenda kubeerako ennyimba nga z'Abamisiri, ku mukolo gwe guba nga gwa kwanjula kugenda kulengera kuliko buno obulenzi buno bukatumwa simanyi obuzinira mu makanzu obuvubuka ne bwebitiggula ne bubuuka ne bunyola ebiwato ng'abako balaba. Kale ekyo kiziiza ebbali mwe mumanyi naye embaga ffe wano mu kanisa bali mugatta bagole ne babagamba now you can kiss the bride. Nsonyiwamu ne bagamba nti you can kiss the bride. Nsonyiwamu katono nka kiss the bride nawe njula akatambaala nanywegera omugole. Kale ekyo kiziiza ebbali oyinza obutakirabanga
oyinza okukiraba obulabyawo ekibiina nekikuba mu ngalo ne ba MC abali mu kwogerera emikolo ba Misiri omukolo gwa mwoyo kati ekiteeteeyi nava lumu ne mbagamba nti naye lwaki kale bwakiri mu kutuwa Zambaali kutegeka omukolo gwe soyo yeka n'omukolo gwa Muzeeyi Kayanja ku mutabani we ndowooza ba Juliana ndowooza be bayimba kati oba oyina ensigo gy'oli mu kusigira mu mukolo ogwo oba oyina waliwo ensulo gy'oli mu kuzibukula olwo poto gy'obeera oli mu kuzibukula upon that mukolo nembagamba nekala okutuwa Zambaali mwali tuwaddemu Rodini era bwe nayogera bwinti era nkutegeeza era baavuma ne bayomba ne bavuma Babuli tusomesa ekiteeteeyi kiri kyeyayambadde sigenda kukikulaga naye ekiteeteeyi kyeyayambadde kyabaddeko siriiti designer yatunga ekiteeteeyi kiri n'akola siriiti ng'eyambuka waggulu bweti nekkirira wansi naye nga siriiti eri evira ddala eno waggulu ku mbalakaso ng'evira ddala eno waggulu ku kisambi waggulu nga bonaga nti oyambadde akapalako munda naye wekasalira we kati kisambi naye nga tekyali kisambi naye baateekamu kalayiningi munda kalayiningi nga kafaanagana n'olususu lw'omubiri oba nfuna kalayiningi nga kafaanagana n'olususu olw'omubiri tekyali kisambi yes ne liningi kiringa ng'olwaliro kugenda mu kkanisa muli ku mbaga oli najja n'ayambala ekiteeteeyi naye kungulu ne bamutungira kalayiningi mu kifuba ne bamuteramu akaleega naye nga akaleega kano kali wabweru wa kifuba naye nga akaleega bakakoledde mu kala efaanagana olususu lw'omuntu akaleega nga bekafaanana ng'oluwa n'abeera ng'ayambadde munda akaleega oba nga tayambadde kaleega munda naye nga amabeere gatunudde gati mu bbanga geereeze gati kale si bbeere naye munda bamutungiddeko ekintu kungulu ekiteeteeyi kungulu bataddeko ensozi bbiri n'ennywanto zireerizeereeze bwe ziti yes si bbeere naye ate kano akaleega engeri gye bakadizayininzeemu kalina ekifaananyi kikali mu kusiiga so omuntu yenna agenda okulaba ekifaananyi kifaanaganako bwe kityo either kigenda mwesitaza oba spells zimukube kati mmwe muli emukuba emyoyo gy'akawuula naye omwana Musumba Vicky n'abalala omwana najjayo ekiteeteeyi ekyo n'akyambala siriiti eva eno waggulu paka wansi waliwo ebintu ebi byetulina naffe mutuufu okusiriikiriramu omulaba ayinza obbayitira kantu katono nnyo bwe kati n'abategula mwenna katono nnyo bwe kati n'abategula bayibuli esomesa mu lunyiriri olwa Bakolinso ekisooka 10:23 muganda waffe ayitibwa James yavuddeyo okubaako kyayogera kuho James MC mulungi nnyo omuvubuka wa muwendo nnyo mu ministry naye nkugambye bamuvumye ngenda kulaga vidiyo ye bamuvumye bali abantu nze neewuunya sikulimba era omusajja kasitaaveyo nagamba nti ngenda kuwasa mukyala naye omukyala ava mutundwe nkugamba ogenda kubeera mu kusiba n'okusaba buli lunaku kubanga bali bakaawu bulijjo mbagamba bavuma nga muwakana nze nno bangamba nti musiba mungamba wano ndi mbavuma nvuma abasumba bammwe ne mbagamba mumpeeyo ebintu bye mbavuma temubimpa naye bano basussa maama Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekisooka 10:23 byonna birungi naye ebisaana si byonna byonna birungi naye ebizimba si byonna byonna birungi byonna tubyagala byonna birungi naye ebizimba si byonna Bakolinso essula esookera ddala Bakolinso ekisooka 10:23 byonna birungi naye ebisaana si byonna kale byonna birungi naye ebizimba si byonna
olwabiri munyalugamba nti omuntu yenna tanoonyanga bibi yekka wabula ebya munne. Naye 23 gwensigidde okwagala. Ekyamazima amatuufu kirwa titulwa ntulogera ntulinga ng'abasaaga. Abamu ne tubijja mu feelings, abamu ne tuvuma bannaffe, ne twewemula, ne tudefendinga nnyo tokwata ku man of God, tokwata ku gundi, tokwata. Naye at the end of the day we are being affected n'ebintu bino. Biri mu kosa society ey'ekkanisa. Biri mu kuleeta obuzibu bw'amaanyi. Kubanga now it's becoming a trend. Abekye vesomesa Bakolinso mwennyini olunyiri lwa Bakolinso ekisooka 6:12. 6:12 agamba ati obudde bunziruseeko. 6:12 agamba nti byonna birungi gyendi. Byonna birungi gyendi. Naye byonna tebinsaanira. Bannange biteeteeyi birungi ebyo. Mwayambaza omuwala ekiteeteeyi kyabadde kirungi. Nze nzikiriza nti tewali kiteeteeyi omwana oyo kyeyambadde nga temukimanyiiko. Nze njagala mubabuulirire wano amazima ga Kristo. Ndabye embaga ne after party ebiteeteeyi by'abantu Abamisiri. Ekyo ekiteeteeyi mbadde sikirabangako. Nze njagala nkubuulira amazima ekyo ekiteeteeyi mbadde sikirabangako. Ekiteeteeyi ekina lining ng'eviirala ku ttaka. Neyambuka paka ku mbalakaso. Weno embalakaso gweyimirira w'oyimiridde okwata omukono gwe guteeke mu kiwato okirireko wansi ku gumba eryawula ekiwato ekyo. Nga onalaba nti kino kyekiwato ne wano kiwano tikekana wano ewaawula wati. Ekiteeteeyi nga kikoma eno waggulu mu kiwato akapale we kasalira weekati. Munda ne batungiramu lining efaanagana n'olususu lw'omuntu. Ekiteeteeyi kyeru munda ne bateekamu lining MC mu Misiri alokokanga. Era mwagala abantu boogere bwe banaayogera nti ng'ate mubatwala misindi. Mulimu ebintu ebimu bye tulina okusiriikira. Byonna birungi tubyagala. Naye nze ekiteeteeyi ekyo ky'omwana kimwamwambaza sirabangako mu Misiri ng'akyambadde. Tekibangawo mu maaso gange ganaabiri. Babyambalira bali bakunamye eri mu mabaala gaabwe ne zibiiki ne mu zipate zaabwe. Naye ku mikolo egy'embaga sikirabanganako. Guno gwe gusoose okulaba ekifaananyi ekiteeteeyi ekifaanaganako bwe kityo. Ngugambye nti entunga gye bakitunzeemu kiringanga kukutungira kambalo ka kungulu mu kifuba ky'oggwa omwana ow'obuwala naye nga bakatunze mu kifaananyi eky'amabeere. Ndi buli okambala bw'otyo omuntu agenda kulengera ng'ate kali mu lususu lwa mubiri gwo. Omuntu agenda kulaba kaliga, agenda kulaba mabeere. Kutuuka okusemberera okwetegereza nga si mabeere. Obwongo bw'abantu mubeera mu butabula. Awo nno ne batwala James emisinde. James ne bamugamba gwe museegu. Kubanga James ne yavuddeyo n'ayogera ku kiteeteeyi ekyo. Kubanga temwagala bagambako, mwe mumanyi mwatuuka dda mu ggulu, mwe mumanyi mwafuna dda Tomu yeyekayeka omusumba bali yeyekayeka kugamba buli kimu mutundwe atagenda mutundwe oyo talina magezi mu mutwe gamuggwamu. Waliwo omwana omu ngenda kuwa komenti ono ogenda kugiraba. Byonna birungi gyendi naye byonna tebinsaana. Byonna birungi gyendi naye nze sigenda kufugibwanga kyonna. Byonna birungi tubyagala naye bannange tubeeko ebintu naffe bitutunula tugambe ne wankubadde tuli mu nsi. Naye kino nedda. Kino sigenda kukikkiriza. Ngwe muganda wange James yavuddeyo n'abako ensonga gy'ayogera Sseŋŋendo mumuwulirize wuuyo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nzize wano okwetondera abantu b'emutundu abasinga si bonna naye abazze mu inbox yange abazze mu comments nga muvuma nga muwemula mwenna abaagala ttendo. James video bayagikwatidde na ludda wa musajja watunduza oba obudde bwabadde na bwakiro ng'agenda kwebaka ng'aba yadde na munzikiza atidde. Nagenze ne ndaba video yeeyo nendaba ebigambo ebiri wansi kale bye ngobiziza ebbali
naye omuntu n'omulumba ne mu inbox nina messages zenina mu inbox nga abantu b'emutundwe banvuma natya n'okutya va mu kuvuma naye okuwemula ogugambo mwebale nnyo kwagala sisita wange nange nno omukwano ogwo gwe gwadde gundeese okwogera ku kiteeteeyi kya ttendo omukwano ogwa Kristo nga ndaba sisita wange ekiteeteeyi kye yayambadde kyabadde kiconfusinga ng'ate Katonda waffe si wa confusion. Katonda waffe takola bintu biconfusinga, tayagala confusion. Keberi kyaki oba service ngeri disorganized tabe tatuulawo. Kakati abantu abasinga twali tulowooza nti ekiteeteeyi siriiti yabaddeko kyabadde kisambi kye, era bw'obeera walaba ng'omubiri kyali confusing. Aneewuunya designer eri agenderera ki kuteekako kala efaanagana n'ekisambi. Era abamu nga tugamba abadde voyo yali designer agende. Point yaffe yabadde nti si buli design enejja nga abalokole tujambala. Kituufu. Naddala abaana babaweereza abasumba betusaamu ekitiibwa. Kituufu. Mugenda maliriza tukoonye ku basajja ba Mukama. Tukutte ku basajja ba Mukama tubakoonyeeko. Twandyagadde. Kati omwana w'omuweereza okwambala ekiteeteeyi bwe kityo mutusuubira kuwogera kitusirike. Tetujja sirika. Era mugenda kuddamu mu nfumenzi kiri fine. Kubanga ekitutwala ffe abasinga emutundwe okuwona okwaka kawuula biki. Kati bwe nkeera ekya nendaba ekifaananyi ng'ekyo nga ndaba ekisambi nga butuufu bba tebakunyonnyodde. Si ffenna tetumanyi design. Naye mba mumanyi design ezimu ez'abalokole muzaawule nti eno design y'abalokole esaana kanisa. Kituufu. Okitegeera? Oba abamu bagambye olina amaddu oyo yaka nnyo. Kituufu ekifaananyi bw'okiraba bw'oba toweesibye ebbiri oyinza okwaka kulaba ng'omuntu sirinti ng'ekomba mu bisambi eri mu kiwato. N'ensaasira babadde live ku mukolo abasajja okwaka. Abavubuka abamu alaba ekifaananyi abalina omuze gw'okwaka baasuze baaka. Lwaki musiikuula okwaka mu bantu b'ekifaananyi? Kale era netondera dadi wange dadi Tom bwanga mawule gakutuuseko nti twayo ekifaananyi kya sister wange tufune ebikolimo wetonde ekisa osonyiwe mutabani we Sengendo James. Nako mutawaana just sister wange kanisa wetu tuuse yaneewunyisiza nnyo mu design zonna. Omwana akulidde mu Yesu akulidde ewaka. Amanyi tetulwanako campaign kulwana kawuula kuva mu bavubuka kulwana okwaka betulwanako emutundu. Ate ye yadde nga asiga ensigo y'okwaka n'okawuula mu bavubuka. Kibi nnyo ddala. Kituufu. Nga balaba ekisambi. Naye mbu yabadde lining ng'efaanagana n'ekisambi kala. Kituufu. Lining efaanagana n'ebisambi. Kale twetonda era ninze muddemu mu nvume muwemule naye abalokola bawemula. Badde subira abantu bamutundu. Badde subira nga muli holi nnyo nga bwe nkitwala. Naye ate bambi mwawemudde nnyo mwavumye nnyo. Temwalaze ekifaananyi ekibi. Badde nsaba leero temuwemula nnyo ate simuvume ne temuwemula. Nze omulimu mukomezaawo si buli design ejja mulokole gyambala ezimu ziva magombe. Concept ya design sigenda mwongerayo alajanye nnyo. Bannange njagala kubategeeza abantu abakuŋŋaanira emutundwe. Oyinza okuba oli online nga mutundwe ojagala nnyo kale weebali nnyo ojagala nnyo owuliriza enjiri yaayo. Siina kyenjogera ku njiri ya mutundwe
Mutundwe tosobola kugikwata nsobi mu kye bayita njiri. Tekisoboka. Tosobola kwata mutundwe wadde kaddoti bwe kati ak'ensobi mu njiri yaabwe oba kale okutereeza nti ano kimubulidde si kyekyo. Tosobola kwata mutundwe off guard. Naye kalakita eri emutundwe. Kati James ntera okulaba videos za James ne sengendo si bwati bwabeera. Naye balabika eyakoze video neejo. Naye kakati nze nzija nzikola emu ku emu mwaka nengukola nenguteeka wali wansi. Nenkwata omwaka omulala. Naye oli nakuvuma. Sinakuvuma nga James wayogedde. James kala agambe muvume. Nandi temuwemula. Nze nina omusajja yakola nange appointment nga nangamba njagala kwogera nange. Ne tukola appointment twogere nengamba bagenda kuŋŋamba ki. Nenga profile picture kuliko ka badge k'emutundwe. Nensirika. Ne tufuna appointment twogere. Nambuza ke bigambo byalinga nga 2-3. Ebyaddako nanvuma. Akati waliwo comment emu gye nasomye comment emu. Comment eyo yabadde gamba bweti kandabe wano. Comment eyo kandabe wano bansobola okugikuwa. Kandabe bansobola okuwa comment eyo. Ogenda kungumikiriza mukiki kyenyera ogezaako okutegeeza. Okutegeeza ndomule bitatudde. Anoonya ekkanisa mu buli nsonda yonna. Kikira kyengezaako okutegeeza nti tunula. Tobeera nga atalaba kigenda mu maaso. Bingi bigenda mu maaso. Biyitirivu nnyo mukwano gwange gwampuliriza. Njagala mbeeko comment gye nkusomera wano. Ngenda kugikuwa ku screen. Anagambye nti Pastor Tom tayitangako bantu biwutta. Na video gye nakoze nengamba abantu nti oba nenjoge nenga nti muzeeyi nedda. Kale birala bibeerewo naye tovuma abantu biwutta. Kubanga bonna ayita abantu ebiwutta. At the end of that day n'endiga nazo zigenda kwambala ekintu ekyo zitandika okuyita abantu ebiwutta. Musumba lwali ye abantu abayita bimmonde, yayita mukyala we ebimmonde kanisa ngekuba mu ngalo. Ate ekyewuunyisa nti buli muvuma abantu ebiwutta biki bimmonde ekibiina nga kikuba mu ngalo. Buli ekibiina bwe kikuba mu ngalo ng'omanya kiri mu kunywa. Kati mwe mwebuuza abantu b'emutundwe okuvuma bakuyigira bakujjawa kumbe balina ekintu kye banywa. Muyinza okumulaba nga is a humble man. Yes, very humble and presentable. Maza naye very humble and presentable. Naye beside that nga bavudde ku kituutu what is happening. Olaba omuntu afuna obusungu n'ayita omuntu ekiwutta ku kituuti. Olusinga batali ku kituuti. Kyekiyinza okuhappeninga. Kati comment eno bwe nagisomye n'agamba ono nti Pastor Tom tayitangako bantu biwutta. Yagamba sitaani asobola okufuula ekiwutta. Ekyagawuni kyo nange neekanga. Naye I'm sure the pastors were not aware until Lutendo appeared in the dress, because even Pastor Vicky for a long time have been criticizing such clothes that they were designed by Jezebel to arise lust in men, leading to fornication. Nebirala ebigendera wansi awo, but let's forgive. Lutendo was misled by someone who wanted negativity from the public towards Mutundwe. Hakati atugambye nti Mzee mutavumangako bantu biwutta. Waliwo video eri wano gyenjagadde nkuwe owulirize. Angikuwe oka video kimba njagala okuwa wano naye mukama mulungi. Video njikuwe basi jikuwa. Kanisa tulina okwetereza nze mbabulidde mwetereze kigenda okubatta kiri kimu kigenda okubasuula ku ttaka kwe kutwala abantu abaweereza nga bakatonda nti bo tebagambwako ate tebonoona ate naffe abaweereza ate ne tulemererwa okugambwako. Wuliriza eddoboozi lino.
Machima bisima. Biusuma buusumi mbizi. Kati Katonda de kuruda lwa mabisi. Aleke bukingo. Bukinga ayogera n'abalwadde. Bukinga ayogera n'abasibe. Ngakudizeeyo oyo bugingo ayita abantu mabizzi. Machima bisima. Biusuma buusumi mbizi. Kati Katonda de kuruda lwa mabisi. Aleke bukingo. Bukinga ayogera n'abalwadde. Bukinga ayogera Obawulira bonna bakuba mu ngalo kugambye buli muntu yenna ayimirira okuvuma nga akozesa amazindalo ku kituuti. Ekibiina kikuba mu ngalo kitegeeza kindi ekibiina kiri mu kunywa ky'oli mukola. n'abasibe. Kati addako ye Muzeeyi Tom. Waliwo oli yangambye nti Muzeeyi Tom tayitangako bantu biwutta. Muzeeyi Tom tayitangako bantu biwutta. Wuliriza video. Era amabisi gagambye twakusibwa emyaka 35. Amabisi gadda. Gagano laba amabisi gawano. Yokana mwenda. Kati ngolaba TikTok eyo. Eriko abantu kati bro people bangi. Mulimu abatayina. Oyo Muzeeyi Tom. TikTok eyo gyolaba. Mulimu categories of people. Mulimu abantu bangi. N'atandika. Magezi luta. Nze mpulidde obubi. Kankudizeeyo. Bali ku TikTok. Eriko abantu kati bro people bangi. Mulimu abatayina magezi luta. Mulimu abatalina magezi biwutta. Ekibiina nga kikuba mu ngalo. Kati kamabuli TikTok eyo mulimu abantu bangi, mulimu categories of people. Mulimu abatalina magezi biwutta. Abantu kati bro people bangi. Mulimu abatalina magezi biwutta. Mulimu abatalina magezi biwutta. Ene kanisa ngekuba mu ngalo. Kati awe bagenda okuva kati sengendo ejje mu sinjala nkubulire namwe mwenna abali abatuuliriza. Kino kintu kiri serious. Lwakuba ndi akyogera temumuwagala. Akyogera mu muntu ali ddala nga ndi sitaani awedde emirimu. But this is the reality. Tona ekyo jja kikola. Kati James gwe wenenyereza Muzeeyi Tom kubanga wayogedde biwayogedde. Ate wabyogedde ate ne bakuvuma n'okuvuma. Sina kuvuma ate ne bakuwemula n'okuwemula. Njagala nkubulira oba oyagala kwawukana n'abantu abakuŋŋaanira emutundwe. Vayongwa, you are correcting something. Come out and correct something. Vayonenye. Nemulaba muli bantu babiri mweka nga muli mu kasonda. Nga olina ekintu ekiwalabye kitatambula bulungi. Ne mwegeyamu babiri. Mugenda kwawukana n'oyo gw'oli naye. Nkutegeeza mugenda kwawukana. Kubanga guli mwoyo. Kiri kintu kizibu nnyo kyakunnyonnyola tosobola kukikwatira mu kuyigiriza. Tekisoboka naye okikwatira mu karakita. Okikwatira mu karakita. Bantu bavuma. Ne bava mu kuvuma ne bawemula. Just kugamba bugambi bantu nti bannange kale twalifunye Chairman Rodin nga MC ku mukolo. Ekyo ne bakuwemula. Bakuvuma. Nese James wongo imido kwogera amazima yogera amazima. Nze singa nali wa muntu ali awo ati ebintu ebifanagana ko bitondi olaba ngamba mbugo ko kwegedde ku Muzeeyi Tom wewe emyezi 2 tujja kudamu kuwulira kwe mabo bali awo bamukwatira ddala ne bamukuba banange bamulowoleza ki. Ndoza singaze nakogana dda singa ndoza n'okuvaawo navaawo golaba James kati bakuvumye ebyo byokka ku ka video kamu ne video nogikwata ne munzikiza. Imizaga yabane temunvuma temumpemula kale wakiri munvume naye n'okuwemula kati yabadde takimanyi nakukimanya nako wemba njogera ebigambo bino eri ababeereyo ne balowooza nti nemba James Sengende n'omusajja w'amaanyi mu ggwanga
mugundi mu media fraternities. James Sengendo ndoza mu Uganda awo tewali office ya ministry gyatasobola kuyingiramu. Bamumanyi very known man. James oyo Sengendo muwanyo respect. I respect that brother. Mukama yebazibwe. Kubanga abadde okwetondera azinichenga mu ministry zemulaba dala ku media oko. So I respect him. Nebo avana yogera ekintu ekyo James. Olaba James yayogera atyo. Mubalabe bulabe mu comment sections. Mubalabe bulabe mu comment sections. Kati abo mubaveeko ekyebuuzibwa mwe mulwaki muli banjawulo nnyo nnyo okuleka abalala. Lwaki muli nnyo singa tukola wano video wano nga mulimu abaweereza abalala ab'enjawulo nga mulimu ne Mutundwe. Ebivumu ebijja okusinga bijja kuba bya Mutundwe, by'abaana ba Mutundwe. Ate ku ground kirala, ku ground balina ate ekintu kyabwe ekirala kye bakola. Ku ground balina obukyayi. Va ku bana bali online, abali online bajja kutayipinga n'obusungu bavume. Naye abali ku ground balina obukyayi. Nina omuweereza omu ali eyo mukwano gwange Musumba. Yatandika ministry. Mumanyi abantu bana ab'Emutundwe tebalina Sunday tebakungana ku Sunday. Kati ennaku zino endala babeera ku church yaabwe awo ku fellowship, then Sunday bagenda mu makanisa amalala. Kati abooluganda bano mukyalo ono bambi alina obuweereza bwe Mukama yamuyita mu ministry. Kati abantu bano abakunganira Emutundwe olugezigezi lubeera lungi nnyo. Atuuse mu ministry y'omuntu ayagala etambule ng'ey'Emutundwe. Mukama yebazibwe. Nawuliriza audio z'omukyala n'entya n'okutya n'engamba abooluganda mwagala kutandika kuloga, muli balogo, muli basamize kiki? Mbuuza, muli balogo, muli basamize kiki? Oba waliwo ebintu ebirala byemukola eyo ffe bitutamanyi. Gwe engeri gy'odda ku munno omuweereza n'omugamba nze mbadde nkusaba ngenda kuweereza omuweereza ajje wano, bino by'oli mu kubuulira tebigenda kuleeta bantu, naye mutandika okusomesa ku bikolimo. Tandika okusomesa ebikolimo. N'atuula wansi nawuliriza audio ya dakiika 15. Oluganda yagenze kukyala ku kanisa ya munne kubanga bo ku Sunday tebalina bye bakuŋŋaanira. Agende ne bagende tebasumbibwa. In fact njagala nkibategeeza abooluganda. Bw'obeera nga okuŋŋaanira wa Muzeeyi mu Mugero, oyo si musumbawo. Oyo si musumbawo. Nkigambye wano. Nzizemu ne nkikugamba. Eyo okuŋŋaanira bukuŋŋaanizi. That's just a fellowshipping area. Lwaki bagiyita fellowship, lwaki tebagiyita ministry? It's not a ministry. Ministry kintu kirala nnyo nnyo. Ne fellowship kintu kirala nnyo nnyo. Fellowship omuntu ayinza obutalwawo nnyo kufa ku bulamu bwa mwoyo. Naffe nnyo okwagala okukufunamu obufunyi. Naye fellowship, sorry, ministry, njawulo nnene. Gwe tunulira abantu bewa Dr. Sserwadda n'embandi mu kukuba Interreligious Council of Uganda. Abantu abakuŋŋaanira wa Dr. Sserwadda mu comments obalabe enjogera yaabwe. N'abajja mu inbox okwogera naawe era enjawulo ogiraba. Zibandiga. Naye bano kakati balina bitterness, balina obukaawo, balina ekifaananyi kye baagala okuportrayinga mu bulamu bwo nti eri Mutundwe tosobola kusumululwa nga toli Mutundwe. Era balina ekintu kasitogere kino nga tekiri in proportion ne kye baagala. Bagenda either kugamba olina obujja, olina obusungu, olina obutaagaliza buweereza bw'Omutundwe. But that's just a fellowship. It's not a ministry byanjawulo. Gowe naali yakuŋŋaanira Emutundwe kyenjagala okutegeeza kino. Oyo si musumbawo.
tula wansi noonya omuntu omukulu ategeera ebyo mu mwoyo akunnyonnyole nkikubuulidde oyo si musumbawo wa Luganda akutta omuzindaalo okola ekyo kyali mu kukola naye kavaringi ye nkiddamu kavaringi y'emutundwe nedda wabawo ekibulako ku bulamu bwo nga gwendiga ebyamagero osobola bifuna newakakandi babifuna ebyamagero nkulagirire newo omulala wosobola ogenda ofuna ebyamagero kifune n'enkya bangi ni waliwo covering era ey'omuwendo era eya fatherhood kati tosobola kugamba muntu nti taata wange ow'omwoyo ye Tom Mugerwa tekisoboka tosobola kugamba nti kiriyanga Bishop Serumagga wali eri ewa ku UCC eyo ministry number Inamani ministry singa enkera bagikyusa nebeera Inamani fellowship Bishop Serumagga batakyali musumbawo oba tebakibagambangako oba bali bakibagambyeko oba okyewunyiza olwalo nga gwe gusoose kukiwulira. That is the reality, that is the truth. Nti fellowship omuntu yasobola sagala kunyumiza. That's why ndi bwoba ozimba fellowship you have to keep it in mind. You're building a fellowship for a ministry. Over. Are you building a fellowship for ministry? Are you building a fellowship leading into ministry? Over. Fellowshipping in one another kyangu nnyo kya bulijjo. Kiringa onagamba nti tulina akatale ke tubeeramu kaleerwe naye kawungeezi ssaawa 2 tubeera n'ekyoto ekyokusaba we fellowship there. Babbi kyevegamba nti mulekangayo kuŋŋaana ng'abamawanga bwe bakola nti ne wansi w'ekitanda awo musobola okuŋŋaana ne musaba mumaliriza okutunda akatale kammwe ne mukuŋŋaanamuko ne musaba essaawa ng'emu ne mmala ne muddeeka ne mufunayo owooluganda abakulembera leader mummwe. Oyo taba musumba, is a minister. Muweereza buweereza. Omuweereza avaawo ne bamwawula ne bamwanoitinga ne bamwawula ne bamusindika ogenda okutandika ministry. Tagenda kutandika fellowship. Fellowship etandikibwa buli muntu yenna. Ne wootudde mu kirasi yamwawo buli wamu woobeera osobola okutandika fellowship. Naye ate si buli wamu woobeera nti osobola okutandika ministry. Byanjawulo. Olaba ne house of prayer nayo it's a ministry. Tuli ffenna. Kati ku bantu bano babiri abeene Mutundwe n'abeene ewa gundi ewa Bujingo kubona ani alina omusumba. Kiyinza okutabula olwaleero nyiza obyogera nondaba nga ndinga omulalu omusiru watategeera. Yes, kituufu kubanga gwolina kintu kirala kyomanyi mu mutwe. Ne singa omala n'otula wansi omuntu n'akubuulira. Byanjawulo. Gwe teweebuuzangamu mu gundi yo mu ndaayo nobuuza n'ogamba lwaki ebeera eyitibwa fellowship lwaki teyitibwa ministry. Fellowship omuntu asobola okukola ekintu nga takiinaako question, tali questionable. Something can happen nga tekiinaako question, it's not questionable. Mu fellowship leero wetuyinja tetuliiwo. Kale bakisibasiibula nembagaliza akadde akalungi. Olunyi luli mu Baruumi ndooza tumalirize n'olwo Baruumi 15. Baruumi 15. Munyize nze ne munanyiigira ne munaavuma ne muwemula nze nabamanyiirira. Nze njogera byange ne ngenda togenda kunkola ki? Ogenda kunzijjako musaala gwange? Ogenda kunyiga nti ogenda kwani subscribinga nti nkaabe? Owayo ogenda kwani subscribinga ogenda kola unfollow? Kakati following bw'enaakendeera ndi olwo kati sigenda funa ssente.
ogenda ku unfollowing kati bona following bona kola unfollow enchanka abenya amaziga family yange tegenda kulya ambi onkoze bubi nnyo okoze unfollow nkutudde omutima ebyo sibirimu kivula ne video zaffe zetukola wano ziraba direct tezekutulamu ndi batakiko obulango bwa Google ninge esobola okumonetizinga YouTube eriko subscription emala okubeera monetized emala buli mwezi nsobola okunogako emitwalo agaweraga n'akakadde bannange era onoonya following era onoonya views onoonya likes kale bukyolaba video zange wano ku YouTube wakayita kakalango obulango bumeka bagambye Syria sinywa Yesu webale Yesu nze wendo wendi buli muntu muffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba buli muntu muffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba Barumi 15:2 kanzikirize nti nkuzimbye Babule somesa Barumi 12 Barumi 15 n'olunyiriri lwakusatu lunyumidde nnyo lugamba kubanga era ne Kristo teyeesanyusanga yekka naye nga bwe kyawandiikibwa nti ebivume byabwe abakuvuma byagwa ku nze kale kanzikirize ebivumo byonna bimuvumye mu sisengendo ne bimugenda okumvuma bigwe ku Kristo bwe bigwa ku Kristo ina alisala omusango timunange gundi yayogera bwati n'ovuma kyembasaba kale oyinza okuwulira obusungu nga bungi nnyo siganye netovuma togenda mu inbox ya muntu ng'ogenze kumuwemula Oluganda yansindikira audio ya dakiika 5 ninga awemula bali bavuma kama banjagalire Seku Martin nga agamba atya Seku Martin nga agamba nti mbala nkusabidde tunanga bali omwesigwa ayimirire mu bulamu akyusa obulamu wemirire ng'omulokole okkiriza okunenyezebwako otambule ng'omwana wa Katonda obulamu obukyuke wabeerawo ensobi yeetaaga okutereeza ogitereeze oleme kufuuka kisekererwa mu maaso lwaki njogera ebigambo bino kubanga mmanyi waliwo ekigenda okujja mu maaso eyo naye kigenda okujja okubaawo nze nja sigala nkugamba nabagamba nolwekyo mu kifo ky'okuyimira okwekalambiza mu bbanga bwe tumusabira obuweereza musabire abasajja ba Katonda muyimirire nabo Mukama yebazibwe nnyo muyimirire nabo mubasabire temweteekamu mampaati ga nanka nesimanyi ffe twamala ebyo likulyo nolwekyo nkwagala nnyo mu mwenda abatufolowinga Mukama bankuumire amina ndowooza nze ngenze Seku Martin ng'agamba atya Damabega ngenda maaso ninga kansasala busazi sagala ntalumbala nakwademesa mbuka muke ebyasibabite abakutekanya bakuleke simbala naku atayina fune embaga mukole musanyuke mbala naku esete okole omusingi gulume okimale simbala naku emimwa gizibe bakuleke simbala naku ebyasibabite abakule naku simbala naku atayina fune embaga mukole musanyuke simbala naku esete okole Badance Emima jisibe bakuleke Ninze nenko wakati mbala na kunkwate kubyange Yesu yandagira nsibule n'ensozi erikiwalira ngolole bitagololwa Panule bitawanolwa mbala na kukwata kyokwata pima wotuuka buka werimpyo kamubigambo musajja yatutadde beera mu
wakutasiba malabu dalo gago bampe wakutayisa pali kumbolinga enyana kula bolingi tabolingi siteri dogo mu mwaka mwezi nenako sigalo yakangenjubo olususo myusa luluse gambolinda nambaka boyo kulumula kibabano kusaba buse kalate makulangire mmere ogeze netame nyonyo zifudde bugali zine nakumbalambale kubange nakuzezizo enakuzezizo enyumba yo embaga yo visa yo baby wo esente zo koloti yo echapa cho digiri binombala bikininga nakola dala yusansi jamala mpaka kutulanjegere kutaka boya kunaliza dale ebyo nabisenda wabayayo n'abasembeze njageyo najinuna